is very important. Sebo nsabo ulirize kubawayo. No, I don't want your information. I don't want Councillors abasinkanye muwozi tebali mukunga. Ekisooka ba councillors baba bakulembeze balonde. Kakati abakulembeze abalonde mu structures zaffe okugenda wansi balina responsibilities zaabwe endala wali babawo ku advisory twajjayo titula heads bokka kyova nkugamba nti oba tomanyi lindako. Yes. Kunga polisi wali mu kibiina okubeera member mukunga oteekwa okuba nga toli mu elective office. Era ekimu ku bintu ebyali bireeta n'obuzibu nga ffe abalonde bagamba nti ate abakunga bajja mu kifo kyange nze ng'omulonde tebambuuzizza. Member Then you listen. You want to listen or you don't want? Not a party. Are you a thinker yourself? You think you're a thinker? Can you qualify? You are a thinker. Have you written any paper that shows you a thinker? Which paper? Which paper have you written? Tell the public. Don't begin to confuse people. Have you Romushana, written any document as a thinker or an analyst? You know, you come here and you brag as if you are somebody. You are not. You only come here because they give you opportunity to confuse people. A former RDC, a government spy, you can't speak about opposition. Constitution. Bwe bumenyi bwa mateeka ebyo biba tebina na kuyita ku TV ng'olyaze wanabagamba nti tewali constitution. Ffenna tukimanyi nti General David Muhoozi mu parliament aliyo mu bumenyi bwa mateeka. There is a court ruling on involvement of the military in the army. Yensonga lwaki General Yoweri Kaguta Museveni yali tayalinga asobole okusavinga military in the army? You say military in the army. Serving officer in politics. And it is constitutional. 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 Chiva statutory, a grand norm. Katokuba ku platform ey'omuwendo bweti ne tubanga ffe tujubileti nga tukuba ebifuba nti yamwe temumanyi kankubulire gwayogera nti also Mufumbiro ndowooza ne Romushana nenyawa bwerere ndasogera ku Romushana mwebe nyini wano mutugambye nti bamemba bakunga n'ebira tebalina kuba tukkiriza kumalayo temutukkiriza kumalayo titula already bw'olaba omukyala bw'oyogerako honorable omanyi president waffe yatugamba His Excellency Robert Kyagulanyi omwagala w'abangi ife abasuga gwe tweta ngobi nti ebitalina makulu tetubiwa makulu. That is where your members, councillors, leaders. Ebitalina makulu tetubiwa makulu naye nesanze nga tetuweereddwa amakulu. Narrative ya NUP okugwa omuliro eri wano ku NBS era mugikoze bulungi okuva ku mulamwa gumulina okudisikasinga kubanga leero minisita mwenyini agambye tebali mu byabufuzi. Minisita tebali mu byabufuzi naye omulamwa gumuleese bwe mugutunuulira Piero eyayingidde NUP. Kakati bwe tubanga n'abananyini kintu mwe kyemufumba nga TV tebanakkaanya nti ba byabufuzi kati nze mbateeka ntya ku minzaani yange. Amawulire gaaliro ge mutandise nago amasengejje gagambye nti musiibye ku kitebe ewaffe nga munoonya amawulire amabi era okusaawa emu temweganye nemugamba nti ababaka bagaanye bajeemu. Meeting ya leero kaŋŋambe bannayuganda engeri gye mupadde platform bonaabo nzikiriza tujja kujja bonaabo nzikiriza Waiswa tujja kujja bonaabo tujja kujja tumalize masaka omanyi buli wenzi anti kati nze tumalize masaka nzimba nsonga yange. Yes Waiswa kati kanjizimbe nga bwe njimanyi ekibadde ku kitebe tugenda kyogerako leka tumalize masaka nzikiriza twalabye ba councillor abo twalabye abakoma parliament abantu nga banjulwa Masaka kibeegase ku PLU nga balaga n'obuwagizi eri PLU
kino nga NUP mukitunulidde mutya tujjaawo awo obadde nkugambye tekirina makulu kubanga ababaka b'oyogera ffe twabagamba si gwe abatugamba ffe twagoba twaha akagabo ng'alese akutte miliyoni 4 era ng'agakkiriza era ab'enguzi abazikiririzaamu ne bamwaniriza ye mwennyini yasitula ekisawo okujja nga yali muguwa ddalu ate talina kuba mu paalamenti n'agenda ku paalamenti ng'omusajja omukulu omusawo n'agamba nze Museveni Anita Amongo wampadde miliyoni ameka n'agatwalira Mathias Mpuuga n'amugamba zitwale zibakoze eki nga mwe mu bikavalinga aba NBS kati oyinza okumbuza omuntu bw'atyo nga kirina amakulu ekyasyeeno bannayuganda gye babaako ffenna nkumenyera characters saagala twanguwe kubanga bwe nzija wano musala obudde Lwanga n'enjeru yasengukayo singa mbadde bamawulire bagundiivu temwali mulese wano nga temugenze eri kupepeta gwe mutu tembeeta ali atya naye kibanyumira kwe kusiga obukyayi NUP kwe kusiga obulimba NUP ekitulowooza nti si kituufu era kiraga unbalanced unprofessional gye muteekawo NUP eri unnecessary abantu b'oyogerako e Masaka bali inconsequential ababaka benkubuulira beebo Honorable Mwami Kutwa Kagabo, they are rebels. Lwakuba toli mulimi naye bagenda dda, they are not members. Bagenda dda. Lwakuba wano tuli mu nsi etalina amateeka. Bagenda dda ne mu lukiiko tebabaddeeyo. Kye njagadde okuwa bali kuba mubawadde amawulire ga ssaawa emu lwaki mbalinde dda. Olwaleero mu lukiiko lwaffe tubadde n'ababaka 38. tujja ku babaka tujja ku kibadde olunaku olwaliro honorable Mwami Waiswa kaakati bw'oba mulimi buli nnimiro ebamu olumbugu naye ate oba wagikabala ogusooka n'ogitereeza n'okola byonna n'olima naye oddayo n'okola ki kakati bwe muba munyumiddwa okutwala olumbugu olugalo luvudde mu nnimiro yerefu yammwe ku muli. Okay, Waiswa, njagala otusigire ekifaananyi ku bye tulaba mu NUP e Masaka okusika omuguwa wano na wali mu bakulembeze b'ekibiina mu kitundu ekyo coupled ne kye twalabye ku weekend nga abamu ku bammemba bammwe bajja okwegattako yes tulina abakansala 19 e Lubaga. Masaka uliriza kati anti ekizibu kye mulina nti mulinga roboti mwekookinga kati ne bibasumbuwa bw'oba obuuzizza nze mpa ddakiika bwe nkigwa bamakingi nti yakigudde kuba siddamu ggwe nziramu bali abawuliriza rightly NUP Lubaga erina abakansala 19 balonde NRA kuba sipiika okay erina abakansala abasukka 20 abagenda Galuga okay erina ababaka nga Twaha Kagabo naye ffe ng'abakulembeze tumanyi kiki tulina okuwa obuvunaanyizibwa okusinziira ku mugugu gwe twetisse ogw'okuwangula nakyemalira obulyake obukenuzi obulyazaamaanya obuli ku ggwanga lyaffe era bwe bufu bwe tukolerawo decision kino katukireke kiri katukireke e Masaka teri kwelumaaluma kuliyo wadde naaka e Masaka ekibiina kya NUP kiri mu kulwanagana na bulyake kiri mu kulwanagana na bukenuzi kiri mu kulwanagana na buli bwankwe kiri mu kulwanagana na bubbi obw'essente z'omuwa omusolo era ekyo njagala nkukakasa tewaliyo muntu yenna ayinza kutukuba NUP si abantu NUP ya nsonga kyova olaba ti yalina invitation card gye yawandiika tuwanaye kati gwe tukuyise ojangu buno bwe bufu NUP ekyatugatta ffenna nga tuva mu bibiina eby'enjawulo kubanga kyekibiina ekisoose okubeerawo wano nga membership yakyo evudde
in different angles and different aspects of life. So abantu abo bonna be mulaba abatendewaliddwa kubanga gw'oli kwabo abeetunze emyoyo gyabwe olw'obusente obutono n'empisa embi ez'obwannakyemalira nti bagulirira abantu olw'okubanga baba kufuza obumbula. Bakansala baguliddwa. Babagulirira wano bulijjo tokimanyi kyogamba gw'oli mupya. Bakansala b'e Masaka, do you have evidence to baba? Ate abo b'oyogerako nze sibamanyi. Kuba nze nalabye abantu abeerimbise mu kifaananyi ky'abakansala. Ne bwe nkubuuza erinnya kati toyinza dipo olina linnya ly'oyinza okumpa. Nja kudda. Gwe ng'abadde ambuza abakansala yamba abantu mpaayo erinnya eri limu. Nja kudda.